Waliwo akatambi akamaamidde emikutu mu gattabantu naddala ogwa TikTok nga kalaga munnamagye eyawummula amanyikiddwa nga Musa Ali oba Moses ng'embeera gy'ali mubakira tewoomesa nakabululu. Akatambi kano okufuuka bana baliwo zibadde zaakakulungula dimansi 2 ezaakeegaana ezooba mu Gulansigo. Eddaaza lino lye tutwalaganya erya 225 mwanattu lino kandese nga siteredde n'ensalawo nzije nkukubire ebyafaayo bya munnamagye ono eyawummula bikkubire ku mmeeza wamma weewaawo otambule n'okutegeera. Kalira nsosootolole amannya nze Omwana Soda. Followinga YouTube channel yaffe emanyikiddwa nga Expo, TikTok account Omwana Soda, Facebook Omwana Soda. Nsimbudde Moses Ali yazaalibwa mu mambuka g'eggwanga lyattu Uganda era nga yazaalibwa nga enzingu 5 zaakeegaana ezooba eryakafuumulampawu oba April mu Lunyanyimbe. Eddaaza lyali lya 1939 gy'emyaka 85 beddu gy'alina mu ndyanga. Omukulu ono yazaalibwa omugenzi amanyikiddwa nga Wani Loki n'omukyala era nga naye kati mugenzi amanyikiddwa nga Dasmani Dole. Era abakulu baneeno baagenda okwolekera ewa Walumbe Ettanda ng'omwana mulenzi ono Moses Ali gwe nkuleetedde olwaleero ng'atemera mu myaka egy'obukulu 11. Omukulu ono azaalibwa ku kyalo ekimanyikiddwa nga Meriyadel kw'ossa n'eggombolola erimanyikiddwa nga Atabu mu disitulikiti y'eggwanga lyattu Uganda emanyikiddwa nga Adjuman. Omukulu ono bw'atyo ng'amaze okuweza emyaka egimukkirizisa okgenda okubala embaawo baamwolesa bukolokolo ku ssomero erimanyikiddwa nga Elepi Church of Uganda liri mu mambuka g'eggwanga lyattu Uganda. Eyo teyabandaazaayo n'ayolekera bukolokolo ku ssomero erimanyikiddwa nga Nyangirya Junior School, nayo n'avaayo neyeegatta ku Namugongo Junior School, n'agendako ku Old Kampala SS, n'agendako ku Teso College Alot, n'agendako ku Cambridge Staff College eneri mu UK, n'agendako ku Kasozi k'Abayivu e Makerere, n'agendako ne ku University eya Wolverhampton. Omukulu ono ebyo byonna byenkuwadde kikulaga nti musomi era musajja muyivu eyakuba enkebete okuviira ddala ku gavumenti ezibadde zikyuka mu ggwanga lyattu Uganda. Nkutegeeza bino, omukulu ono munnamateeka omuggundivu mu ggwanga lyattu Uganda, omusajja eyatokosa enkebete era n'awummula, musajja munnabyabufuzi era nga mukiise mu ssetteeserezo w'eggwanga lyattu Uganda Parliament mu Lunyanyimbe. Era wenjogerera kaakano mubaka wa Parliament owa Adjuman ey'obugwanjuba era ng'ali ku kaada eya NRM. Era omukulu ono ogenda mu Parliament yafuna obululu nkuyanja nga yamegga banne omulala 6 okwali owa Forum for Democratic Change oba FDC n'abalala abaali ku bwannamunigina 5 nga yabawangulira ku bululu obuweza 1,227. Omukulu ono wenjogerera kaakano era akolanga owokubiri owamyuka katikkiro w'eggwanga lyattu Uganda. Mwanattu olunaku olwaleero kampunzikire waneeno tutandika butandisi ngenda kutuusaako ebyafaayo byonna eby'omukulu ono Moses Ali. Gwe scrollinga, followinga, subscribinga, Mukama Katonda omulungi akunkuumire. Tusisinkane mu kitundu ekyokubiri. Expo TV to the world.